Bantu bakomeza ku Bukede TV tukulamusaako nnyo. Tukwebaza nnyo okugobera programu eno. Tugikutuusaako buli lwa Sunday ssaawa 5 z'ennyini ez'ekiro n'agataliiko nfuufu gaakaggwa. Nze Richard Kayiira Ssalongo. Wiiki ewedde twawumbeyumbye Fayiro eya Muhammad Kiwuluza w'e Makulungo, district y'e Butambala, era alina obulumi ng'obulumi bwe agamba buva ku masasi agaamukubwa wakati mu kukkakkanya abo bagambibwa okuba nti baali beekalakaasa olw'ensonga z'ebibira e Makulungo awo. Alumiriza poliisi nti ye yamukuba amasasi ago. Ensonga ezo we twaziwumbidde ng'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kazitukiza Uganda Human Rights Commission okulaba nga Muhammad Kiwuluza afuna obwenkanya. Kakati n'olwaleero twagala tuteeke fayiro endala ku mmeeza. Fayiro eno y'abavubuka babiri ba Luganda baakubwa amasasi ekiro kimu bombi ne bafa. Katugobere fayiro eno eMityana. Olunaku lwa Desemba 9 mwaka 2017 lwali lwa ntiisa nnyo mu katawuni kano ak'ennaali Amagonja akasangibwa mu ggombolola y'e Kalangaalo mu district y'e eMityana. Abatemu baalumba ebbaala eno eyitibwa Half London ne bakuba amasasi agatta abooluganda babiri. Wadde mu bbaala mwalimu abantu nga 10, abooluganda babiri bokka, George Sempewo ne Sembuya Robert be battibwa. Abalala bonna abaalimu tebaafuna kisago kyonna. Era kino kye kirowoozesa abooluganda wamu n'abatuuze mu kitundu kino nti abatemu bano bajjirira bulamu bw'abaluganda bano ababiri. Taata w'abavubuka bano abattibwa, Nzeyi Esau Zirimala, agamba nti olunaku lwali lwa 6 era alujjukira bulungi. Ajjukira nti essaawa zaalinga 5 ez'ekiro era yawulira amasasi agavuga ebweru ekiro. Yasooka kulowooza nti ababbi bazinzeeko ekyalo. Yali asula kumpi n'ebbaala eyo we baakuba amasasi era yasituka okulaba ogubadde. Wabula oluvannyuma yagenda okuwulira ng'ate amasasi gasirise. Era n'emmotoka eteeberezebwa nti ye yaleeta abazigu nga naye esimbola. Nze lwali lwa 6 olunaku olukeesa Sande nga 9 Desemba 2017. Ssaawa 5 n'ekitundu nali ndi ewange mpulira amasasi agavuga. Naye amasasi ago nga gavuga gasirise, si kuvuga nti ng'agawawala mu bbanga. Kwe kugamba waka ow'omukyala we nali maka gendimu nakati ne ŋŋamba amasasi ababbi batulumbye, n'enziruka ne ŋŋenda ebweru. Namalayo eddakiika nga 5 ne mpulira nga amasasi gakoze eki gasse, nga mpulira n'emmotoka ekola ki esimbula kubanga ndi awo kumpi. Kwe kugira kwe kudda mu nju ng'era neebase n'okukankana nga nkankana nga ndowooza babbi. Wano kumpi nnyo walinga nnyumba ziriwo 3 okutuuka ewange. Wano guba nga muliraano. Kati omwana kwe kujja ng'akaaba nnyo n'emiranga emizibu ennyo. Nemuga kiki nanga Sempewo bamusse. Ate nange bwe nava mu nju nasanga omwana wange agudde awo naye akaaba. Nange nenvaayo nensooka ngenda okubanga eyeetebuluzo olw'ekidumusi. Nali ndi awo nga n'owa pikipiki omulala azze, omusajja bamuyita Kanywanyi, naye nga badduuse bawulidde ekyamasasi wano nga yanguwako omwana wo Sempewo bamusse. Kwe kutuuka we bali battidde abaana
ng'abantu bamaze okukuŋŋaana bayitirivu era nenzira nenkwatibwa ekidumusi ne bankwata chairman n'aŋŋumya guma ne ŋŋenda emmanju chairman n'amperekera bwe yamperekera n'omusaayi n'omwami omulala bamuyita Ssalongo naye n'amperekera era omulundi omulala n'aŋŋamba guma chairman n'agamba nkuwe ekimwana wayo kyolirwako mugasiina ko kisomose bakwe ecupa ya soda ekyo ekigundi ekikyanga bakyoguddemu munda tokyalina kantu konna. Muzeeyizirimala agamba nti mu kusooka teyategeererawo nti batabani be bombi baali battiddwa wabula oluvannyuma lw'abantu okukuŋŋaana baagezaako okutunula era oluvannyuma eyo gye baagwira ku mulambo gw'omuvubuka omulala omuto ng'ono yali agezaako okudduka wabula n'afiira mu mita nga 3 okuva awaali ekikangabwa. Muzeeyizirimala bwe yategeera nti ne mutabani we oyo omuto naye attiddwa awo we yasemba okutegeera ebyali bigenda mu maaso. Yali azirise. Tuba tuli awo paato yatuuka essaawa 7 ne bateekako abafu. Omu yafiira okuva wano ziringa fuuti 300 okutuuka wali omulala we yagwa. Ng'abantu bamaze okunoonyanoonyaako baga noono uno sembuya naye bambi agudde wano ate olwo n'enzirika era chairman Mugerwa n'ankwata ne Ssalongo ne bansikwata ne banyweza bwe bati olwo ne puleesi okutegeera kwange awo okwakoma nemba nga sikyategeera. Oluvannyuma lw'okufiirwa abaana enteekateeka z'okuziika zaakolebwa era abafu ne baziikibwa. Nze yagamba nti ng'okuziika kuwedde abasirikale ba poliisi baamutuukako era ne bamutegeeza nti abaali mu kikolwa abasinga baakwatibwa wabula ekisinga okumuloma ye tafunanga kituufu ku nfa y'abaana be kubanga n'abagambibwa nti baakwatibwa nabo tabalabangako. Siyinza kugamba nenkugamba nti bwekiti kubanga olwo nali nkyali mu kikangaba ng'omuntu tayinza kujja kugamba kintu kino ngoba kyakwata ekyamasasi nti gundi wuno yakoze ekintu gundi awulidde naye abantu omu buli omu ateebereza kiri bwekiti awulidde tetulkegasi ndi awo ne bwe kunyonyola bwe nti ku ssaawa zino we njogera nga ndi ku byamawulire ne bwe nkugamba kati ne bwe nnengera enkoko ng'epaapaala bweti entiisa ne bwe naali badde ku ssaawa zino nga ŋŋenze mu nnimiro neekanga era omutima gwange waliwo lwendya emmere waliwo lwessirya kubanga ekyokufa kw'abaana bange sinnabakizuula mu kituufu. Serikale bantuukako wano okuziika kwonna kuwedde banga abantu twabakutte naye siddangayo kufuna information yonna egamba nti abasibe be baakwata bali mu kkomera gundi obanga okwali badde okufa kw'abaana okwo gavumenti erina okukunona jatugenda olaba abasibe era jangu tugenda okugulewo fayiro y'omusango. Program Fayiro ku mmeeza gy'olaba tugoberedde fayiro y'abavubuka babiri ba Luganda baabattira Kalangaalo mu disitulikiti y'eMityana baabata mu Desemba w'omwaka oguwedde. Wabula abooluganda taata n'abafamire bonna si bamativu omu n'abatuuze ku kitundu bagamba nti enkwata ya fayiro eno teraga bulambulukufu. Katuwummule tudde twongere okugoberera fayiro ya Sembuya ne Sempewo.